Okay, musibye mutya bamikwano mugamba mutya mujebaleko kansubire buli omu ali bulungi gyasinzidde nga tuli ku Dubai Eye Uganda nga tuzze buli omu okubanga alina kyayogera bikwata ku Dubai. Twagala okumanya obulamu bwe butambula wano mu Dubai, twagala okumanya obuzibu obuli mu Dubai. We munabanga mukyali ku Dubai Eye mujja nakweyongera okumanya ekisingawo nga tusinzidde wano ku Dubai Eye Uganda. Ng'oyagala okumanya ojja kusubscribinga, likinga, sharinga, commentinga osobola okubanga ofuna buli kimu ekiba kyogeddwa wano ku Dubai Eye Uganda nga kisobola okubanga nawe kikuyigiriza. Tuzze okuwa endowooza zaffe, okuwa buli omu kale kyasuubira. Nze ne munnange mujjaba mumulaba ajja kweyanjula buli omu kubanga wano ku Dubai buli omu abaako kyayitamu okusoomozebwa okw'amaanyi. Oba oli awo nga bweyandize naawe akukyamanya Dubai naawe ojja kumanya olusi noowa oli eyo oyinza oba nga wakiyitamu. So ogenda kubanga wekumira ku Dubai Eye osobola okubanga omanya Dubai kyeki, Dubai etambula etya, kibi ki ekiri mu Dubai na kirungi ki, era singa wekumira ku Dubai Eye Uganda oyigamu ki. So n'olwekyo ndi ne munnange wano eno agenda kuba yeyanjula naye kenyini yajja Dubai osanga yafuna okusoomozebwa, osanga yafunamukko obutali bulungi like yatuke Dubai ayinza oba naye yagisangamu obuzibu agenda ba naye nga atweyanjulira, then oluvannyuma twogere ku ki ekiri e Dubai. Kiki kyomanya Dubai, Dubai eri etya, era gwali eyo ojje Dubai tetwagala ojje nga tomanyi kiki kyoli Dubai, era twagala ojje nga ku kyojja okulaba e Dubai wakirabako wano ku Dubai Eye Uganda. Nnyabo tusanisa okula nange nsanyisa okusanga nnyabo amanya agange bamputa Aisha Mulisha nga tuzze okwogerako oba tuzze okuwa endowooza zaffe n'embeera gye tuyisiza mu Dubai. Embeera ngayo tebadde nnyangu naye sometimes abantu abamu tebatugamba oba abamu tubadde tubiraba naye nga tetukakasa oba omala kwekona nojjukira okubuuka. Naye gwali eyo tukusaba naawe osooteeka mu komenti nti nange njagala kujjamba weeyo eyange ensonga bwekityo life bwegenda okutambula. Okay, kakati madamu Aisha nga tuli Dubai, nsubira Dubai naye wagijjamu dda ebbanga kale n'oli basiddeni naye ebbanga lyomaze mu Dubai ndowooza ogitegedde ogiyize ekuyigiriza bingi byenjizeemu, era kansubira ebyo byoyizeemu byonna ogenda biwa kuba balabi baffe basobole okubanga nabo agenda okujja wano ng'amanyi nti ku Dubai Eye Uganda nalabako omuwala bamuyita Aisha oba omukyala yayogera ku kintu ekirina kati nange ekyenfeesinga naye mu byonna yagamba okukivaamu olina kukola boti ne boti. So mbadde nsaba nti singa otuwa ku mbeera ekuyisiza mu Dubai ndowooza ne advice ensonga wagivaamu otyeyembeera ejjaba nungi sekyo ebintu bino tujja bitemaatemamu gye tunaakoma okujja ku channel yaffe tujja kuba tubawa stories. Gwe kyenyagala okugamba nze engeri gye najjamu e Dubai ekitegeeza ewaddeyo tuwa part 1 part 2 part njagenda mbaako part bwezityo. Naye kati gwe munnanga ali eyo wekkiririzemu nti osobola. Ate n'ekirala abantu bano baleme kumalamu nnyo. Nze woofiisi ze natuukiramu ziri mu Adjumani eno naye ebintu bya Adjumani obudde obwo process byali tebinaba omuvuyo gwali mungi nga ne woba ogenze kukola oba togenze kukola balabira ddala nga ffe tulinga baddu oba tuli baddu naye ekintu kino gwe okyeteekamu. Naye gwe muganda wange ali mu Adjumani oba ali yonna oba Salujja yonna gye watuukira ku ofiisi gy'olimu naye nze yange eri Adjumani naye engeri nze natuukira wa mu Ethiopia saamanya nti nali sibimanyi nga nebe Dubai sibimanyi naye ne baŋŋamba ozze kukola nenkyeteekamu nti kituufu nzize kukola. Naye gye nakoma okulwa ku ofiisi nalaba bingi ate naye watu gye natambulira nayigayo bingi. Guno olwekyo omuganda wange ali wano bw'oba oli mu Adjumani ng'okyalina chance ekola oba nga bakutwala n'ogenda n'okolakola naye oba olina embeera y'okunyigiriza vaayo. Kaakati ekitegeeza abaana bonna ng'oli Uganda ng'oyagala kujja Dubai ng'era ojja nti olina agent mateeko inatuukira ku ezo ofiisi za Adjumani oba balina zi branches. Ebintu bino batugamba birimu branches oba birimu ebitundu
bana abantu bana ebisaawe bingi ate olina office nyingi wokola ki wotuukira naye nze magambe main issue yange bannanga abasinga babajjanga ne saluja ne babaleeta mu Adjumani naye nga bazze batunda kanolekyo gwe mugana nga ali e Uganda jangu ng'omanyi totuukira ku mulimu era jangu ng'omanyi olina ssente upcoming emabega apukiivu emabega tujja kukatemamwako naye onzita upkeep ojja omanyi olinamu upkeep okusobola okuba nti in case office ekalubye olina plan woddako okugenda kakati anti madamu Aisha kati ogambye abaana nti ojja omanyi olinamu upkeep emabega sometimes tutuukira ku office nange kenyini natukira ku office naye oyinza okufuna like nga olaba nti wali eri obeera staaka nga akuyita like akuwa amagezi nti vaayo odduka buguzi mulimba agents bano abafere agents ajja kuteeka kukatambula kugambe jangu oba olinamu kasente ojje agents awo akasente akukoleki akale akuggyeko ne passport sinakindi n'omulimu togufunye kuba abaakulungi ate oluvannyuma ayinza n'okukozesa aba agents bano abali mu bangi bakozesa kakati abaana abo abali ku office nga balina ba agents ababasikasika babuzaabuza nsaba bayo ku advice kubanga ajja kuvaayo nga tamanyi kikyajjira n'olwokuba bamuyise kati gwoba olina agent ozi nalina agenti wange bamuyita Peter era abaana abagendera vidiyo eno Peter mumumanyi Peter teyali musajja mubi n'abantu beerako sa tebaali babi naye omuntu wajjanga mu maaso n'akunyonya kuba tojja ogenzeeko mu kiyumba naye saasira nze agenzeeyo mbuuza bibadde mutimiddeko nnyamuza kyakawaddayo nadde Uganda simanyi oba oli kuki bannange nga wali watulimbalimba kati n'olwekyo gwe munnange nze nabeera ku Adjumani ebbanga naye emyezi gye nabeerako nga mutuufu ngenda neekola naye nga sirina nsonga enzizaayo naye nga balina entwe bateekawo sibitegeera naye nga sente zange bazimpa naye abaana be nasinganga okuwulya bagamba sente zaffe bazikwatirawo tebazituwa batugalukinaza biki era kyemmanyi omuntu obanga oli eyo nga wali okoleddeko mu Adjumani omumanyi era ondaba osobola okuntegeera office naddala woofiisi za Adjumani ezo sijja mukuba nnyo oyo agent naye taba teyali musajja ami naye sometimes mwe ffe tufuula abantu bano ababi oba gwomuntu gwe weefuula omubi olaga ennyo nti oluddawo ku woofiisi otandika ofuna endowooza ati nabana abantu abamu batuggyeko amasimu erudda baali batuufu ne bazituzaako naye nga tewaali nnyo nsonga etuggyako masimu kuba olw'ensonga twali tetumanyi baatugamba tujja kukola kira tetugenda tuukira mu woofiisi baatugamba bidala so abaana bonna abajja okuva ewaka ng'ojja ng'omanyi nti ojja Dubai mukwano ojja Dubai nga oluusi bakugambye agent biki totuukira ku mulimu toziko bannalina emirimu wanene Dubai si myangu tegikyalinawo tewali mirimu ebintu visa zafuuse visa g'omuntu alina kugamba nti jangu woofiisi ekuleese bagenda kudda okutuuza wali emyezi gitambule ewaka olina baleseeyo tumanya weewoza obusente bwo jangu ng'okimanyi nti teri mulimu totuukira ku mulimu era n'ogufuna bajja kuteekako office batunda butunzi baana bebayimuka nga balamuza like oba omanyi olinamu kyomanyi ne mukama ayinza okujja nagamba tomanyi kufumba n'obeerawo namalawo nze omwezi mulamba alhamdulillah wenagufuna wenasaba Katonda yapa omulimu era namusabanga ne nga mukama mpa omulimu ogwo naye bwe ngendayo sidda kuba abaana abangi babatwala ne babazza naye nga babakozesezza like bagenze kukola ate ne batabasasula oluusi obusente babawadde abo ba agent abatutunda ne babusigaza wakufunira enju endala ezo tazikuwa kakati mu byonna byonna madamu Aisha mbadde njagala tudde ku nsonga za ba agent bano abakozesa abaana waba baleeta okuva Uganda n'amulimbalimba amala mukozesa ate oluvannyuma passport n'agitwala kwegamukakana ng'omwana agenze ku street n'abaana bano abali ku street ndooza baba tebeeyagadde si nti buli mwana ali ku street nti aba akyagala sometimes ekimuteesa ku street mbeera namanya nti embeera eno enyize nzizaako kijukirwako akasente keetaagisa naye nze ekyenenya naffe abawala twenenye n'abalenzi bano mubanenye kitono olw'ensonga abawala mulina ebintu byemwekola kisikiriza agent oli okukukwana for example nze nali mukyala mukambwe era nze nga tebanneemanyiiza nze nga omuntu ajja okuŋŋamba ebyo mugamba
ekikulu najja kukola ebyo tobinyingizamu sibyaga era nga bangamba nze mbunina empisa embi sigambwako oba engeri gyeni munene simanya nakikinala n'olwekyo gwe muganda wange tolowooza nti ogenda kujja n'obulungi bukuyambe manya ekikuleese kukola n'ekirala wekkiririzeemu wegambako gwe kosalewo jje n'ekiswahili nga bwoli nze kyemba mulala najja nga bwendi neŋŋamba nti ekijja kijje naye nayina katonda mu nze mu ofiisi awo wetwabeera nnyo ng'abaana tulina abasaba tulina abalokole buli omu amadiini mangi gaalimu ne ba agenti bano bagambe bakyuseemu naddala ba agenti abasajja naddala ba agenti banaye ba agenti naddala nze abaajumani bemmanyi siinayo ofiisi naagye natuukira naddala ofiisi zaajumanyi ezo naawe badureva bemutuwa mbuguni ntwalire omwana wano ntwalire omwana wano basooba n'ekirala nze tojja kuŋŋamba ojja onkwata ompeewo etebe ebyekisibu nze ndi mafiya sometimes mutulaba nemutugamba oyo yakula bwatyo jasika kukutu ntwale nze yajja okukola nze gogenda osikanga embuzi otwale nolwekyo gwe muganda nga ave e Uganda jangu ng'omanyi nzize kukola tebagamba mbu ate ojja tuuka eno ofumbirwe oyogedde kufumbirwa abaana bangi baleme like baveeyo like anyway nsaba oyogere ku baana abakyali mukindo esawa zino ng'alina ekirowoozo ky'okutoloka ajja ebweru nsaba omuwe advice kuba abaana bangi batoloka ne bajja ebweru naye ng'ebweru jazzi talina yadde kaki katandikirako talina sente oluusi passport yagirese waka mu bakama be oluusi afunye emikwano gye tamumanyi oba wa online n'amusomera mu ddiiru nti eno ddiiru biki bambi n'ova mu ku mulimu ogukuwaddira mu olukumi n'ojja ebweru gy'otalina pulaani etujjake kiringa bwe bagamba ovudde gye bajjuloze gye basaanika ovudde ku mulimu oluusi njogera kwabo nga mukamawo takola ki takuyisa bubi naye olw'okuba bano abali eno bakukumyemu omulimu nogamba kankole ki kaŋŋende bw'ojja bw'otuuka eno ogenda kusiraana oluusi oyo abadde akugambe nga naye takola naye nga gambe jangu tupangisa akatanda biki kati bano abaana abasula mu katanda oluusi aba avudde ku mulimu najja n'asuubira agenda funa omulimu ne gukola ki ne gubula n'agamba kampangisa akatanda ate n'akatanda kogenda okupangisa mukwano nga tokola tojja kasobola kukafuukira mukwano nsaba we ku baana bakyali ku mulimu essaawa zino ng'afuna ddira mu 10 oba akakadde ke Uganda naye ng'alina okusoomozebwa like anyway talina kusomozebwa bakama we tebamuyisa bubi naye ng'alina bano abawuzi b'obunyama abali eno abaagala atoloka ajja ebweru kyenyinza okugamba gwe muganda wange ali mu kiyumba naye oba ofuna ddira mu 10 mukwano lwebubwo beera n'ekyo ekitono kyo tomanya lwaki katonda akyakusibiddemu eyo enju okole ofune sente z'ofuna bannaffe bano abali eno wabweru bano bakulimba basusi b'amenvu ogenda mu maloga mu kiyumba ekyo ojja omukaabira ennaku yo agambe wali ojja wabweru nga tokimanyi banekwekyo oyinza okuvayo ng'olinamu ku busente bwo bw'okozeho myezi 4 obwo nga bw'ayagala we buggwawo mukwano oba tokyali ttaano we oba tokyalina mukwano gwe n'olwekyo omanya kusimu ndiringa naani gwe ndiringa naye omuntu omutuufu ogenda tuuka wabweru passport ogifunye ID ogirina ojje naye nga ye mission gyakuleeseko yaki tomanyi akutuuze akuwe mmere ye Uganda omanyi awe babulizabuliza oludde okulya ku mmere ye Uganda mukwano ekyo tekikujja ku mulimu gy'oli waakirimalako contract oba bakuwadde tiketi odde ye Uganda kiri gy'oli naye baba bakuwadde nti ddayo e Uganda okomewo manya nti okomawo kululwo ate omanya outside inside goba ofunye ki experience oba ekyokuyiga kati gwe munnange nze sikugaana naye nga wabweru bannange wookya kwegamba towa muntu advice sikuwa kuvaayo nga tonnamalako contract kuba ne bakama baffe bano si balungi oyinza okuddukayo ng'akyakwagala n'akusibako emisango oluusi ne passport n'agikuma oluusi n'akusibako ekisango ekinene nnyo ng'era ofulumye okunoonya ssente naye n'ofutuka okuddeeka nga ne ssente tozifunye ng'obonyeebonye ebbanga lyonna bagamba abo nti abaana babeera mu bamala emyezi n'emyezi n'emyaka nga tafuna muli gwe muganda nga ali eyo ojja gamba lwaki gundi ali wabweru omanye ebbanga lyamala nga talina mulimu omanye ebbanga lyamala oba ali atya oba anyo atya n'olwekyo ffe bennyini abamu twereetera obuzibu like n'ogamba nti anti nze simanya wane Dubai ebyasire kwini tebikola obwo obulungi obuzza Uganda kati gwe manya nti nzize kukola
nyoba ofunye boyfriend wo omuntu oyo akubeererawo like obudde obwo ekintu kiganye omuntu oyo akubeererawo yaba munno ne magama mngenako bakaneguni ne bakaneguni olwokuba oli mu bed space mukwano bajja kuyitamu ate bagambe wano waliwo obulwadde wano sirimu wali tebabalima mbwe Dubai teri sirimu kudiru ki mwanya bagamba sirimu tali Dubai kuba teri muntu agenda kugamba kituufu naye gwebeerawo ng'omanyi yekumire ku Dubai Eye amazima weegaliwa bw'oba oyagala amazima wekumire ku Dubai Eye ojja kufuna buli kyoyagala naye wekibanga si kyekyo kakati mbadde njagala oyiseemu ku bano ba agenti ababbi ba commission ndozo okitegeera n'abali bakitegeera naddala abali wano Dubai ekigambo commission mukitegeera nnyo kati aba agenti babbi bambi mbadde njagala n'abo abaana abakyali mu kiyumba bategeere nti bw'ojja wano mukwano okufuna omulimu si buli akuyise nti leeta ddira mu 8 simaya 8 simaya leeta 10 omulimu weeguli nti gubaawo agenda kubba akasente akatwale okolime okaabe ba agent tebalina kisa babba sente z'abaana olw'omulimu kati wabanga oli eyo ng'ogenda kumanya nti nno wano ku Dubai Eye bakugambye nti oluva mu kiyumba sibuli akugambye nti waliwo omulimu leeta sente 2 mu 10 okufuna mukwano si kituufu mbadde nyawo advise nti ba agent babbi si mukazi si musajja abantu bano tebalina kisa ate n'akubba agenda okubba nga naye talina mulimu ate ng'akubbi oluusi ayinza n'oba akola naye ng'ogwo omulimu gy'akola oba ayinayo like connection nga baba baagala omukozi nagamba munaye banoonya mukozi bw'anaakukwata ajja kugamba leeta ddira mu 10 olumu tajja kutwala abbire kwabo abaana nga ku 6 kati gwe munnanga ali eyo teri agent wano mu Dubai tekyali agent kyoba osooka otteeka mu mutwe gwe kennyini beera agent naddala gwomanyi sente yo woogijja oba gwomanyi sente ba agenti bano balina obulimi ajja kujja kugambe mwesinkane balina programu za union ezo agambe genda ku union wemba nkusanga okumanya bamanyira ogenda mugulira ekyemisana mumala okulya amala akubba obusente agende tolina ogenda mujja olw'ensonga tomumanyi tomuyinaako obukakafu nawe yakusanga ku simu owulira kati tulina bannaffe obudde ono bagamba lasimanya abasajja ku simu biki ku social media kuno kuliko abantu ajja nagamba nti nkwagala biki naye ng'akuwabya mbuuza lwaki ono munansonyiwa oleetawo kano naye njagala njigyo ekintu kino bulungi ogenda tuka naye ku union muconnectinge nga yemuconnectinga omugulire ekyemisana mumale okulya agambe kati mpayo 8 okwate 8 olumu 8 lwagambye omulimu gwa 2 bwebukadde 2 wa obwe Uganda 8 gye mitwalo meka 8 eze Uganda kati gwe munnanga ali eyo nga tebannakukyamya agenda ku union oweeyo obusente bwo sooka obuuze nze omuntu nga nze osobola beera agent nawe sooka okyebuuze keera otambule onoonye omulimu wakiri buli lunaku manya kadi yange inobeerako ddiramu 2 kadi gyeŋŋamba metro gye tukozesa abaawano bakitegeera atakitegeera osobola kinyinyulamu nawe oyinza okubeera naye ng'olina ki tuwe ensonga zo mu comment section tujja kuba tukola ki tukuyita naawe tuwe advise ki ezizo naye nga kyenyinza okugamba ba agent wano tewakyali agent gweomuntu beera agent naye manya ekikuleese kukola ki kukyusa bulamu bwo nabwa famire bo bantu bo bali Uganda nolwekyo gwe muganda wange aliyo sibamalamu nti togenda kujja Dubai oba gwayagala okufuluma naye ng'omanye ekiddako ddyawa omuntu gwogirako y'omutuufu for example fe wano oyamba omuntu naye nga tomanyi nkya kyagenda kukola ki kukolera just kuyamba buyambi katonda yamanyi yalisasula nolwekyo nze sigamba nti ki naye gwe muve mu ba agenti gaye agenda kutwala mukatana mu agenti amala okwebakako akulekeyo oli agenda kugamba fulumanza akatanda kankagalo oyo yali just agent ogenda mujjawa nabo batebamumanyi asula busuzi bulungi nolwekyo gwe muganda wange kyenyinza okugamba togwamumanyi sometimes naafe abantu abamu be bayamba oba gwe bayamba omuntu oyo akuyambye takumanyi mubadde naye ebbanga muvudde mu byomukwano mumanye like friendship muze mu relationship ate omuntu akubeereddewo otandise kubaliga otuuseeko bwosobola kuba mulungi olw'okuba biki kati nolwekyo gwe muganda wange oba omaze kukola waayo amatuugo
omanye ekibi n'ekirungi n'ekyakuleeta okukola nejova abantu bange bali kuki oba tugeze for example boyfriend wange ambeereddewo wano kikyengezaako naye nga asembayo mbagamba obulwadde mwebuli just no omuntu oyo gw'olina ye mutuufu oba okay kakati waliwo ensonga eza visa yalinnya wansi newaggulu naddala ku bannayuganda n'amawanga agamu amalala naddala abafirika naye kati nga ffe twogerera nsi yaffe Uganda visa yakolaki yafuuka visa tegendamu kakati mulimu omwana ali eyo nga babi talina visa talina byogera ali awo alisitaaka agamba sijja funa mulimu mukwano osobola ofuna omulimu toggwamu maanyi olwokuba tolina visa toggwamu maanyi nti olwokuba ki naye oba ng'oyagala okukola omulimu ojja gufuna mbadde nsaba abo abaana bali eyo nga talina byogera naye ngaalisitaaka anunya mulimu ki kituufu omuntu nga talina visa osobola ofuna omulimu oba omuntu atalina visa asobola ofuna omulimu atya nga ate talina visa ng'ate wano okufuna omulimu bagamba olina okuba n'emirimu anti kati tetujja mmanya nsonga yavayo atya mu kiyumba biki ebyaliwo naye nga oba tolina visa oba olina osobola n'ofuna omulimu n'osinga oli akola ki alina visa just kuba kwekkiririzaamu nga gwe omuntu nti nkola ki nsobola teri agenda kujja kugambe kati ono tajja kujja ngambe mbwaisha tojja kukola wano olw'ensonga tolina visa tojja kukola wano olw'ensonga tolina Emirates olw'ensonga neemanyi kyendi era mmanyi kyenjagala nganza omuntu just no oyo ajja n'akugamba nti agenti akasente simala tunoonya omulimu biki gwe kyogala tusaba bawoosula nogenda nonoonya omulimu osobola noono naye akisobola kwegaba ffenna kubakola ki kwewaayo nakwekkiririza bagambe waliyo ne bakama like ne babosses abalungi nga wadde oli mu university asobola okujja mu university nakolera visa singa oba omukoledde ki bulungi oba ng'akwesize nga nawe oli w'amazzi kati for example sijja gamba nti oba ki kano kankayiseewo isaawo maama kubanga gwe munnanga ali oyinza ogamba nti twogera byabwerere nze for example nina maama wange wa mutwalanga maama wange kuba yendera ne maama wange omuziro gumu bamuyita maama tiifa y'omuntu akunoonyeza omulimu naye nga tamanya nti akyogenda kukola ki kumuwa naye jesi n'akunoonyeza bunoonyeza mulimu sigamba nti agenti kuba tabikolangako tabimanyi naye ebbanga lyabadde muno oba abantu batambuddemu bangi era bangi nga gyenkomeza naye gwe munnanga ali eyo tiifa ajja kujja kuwa omulimu ogambe tiifa mumanyi bamwogerako no tiifa si agenti naye akola mwoyo gwa ggwanga kuyamba yayambye abantu bawumwe gye bali lwakuba nti omuntu oba tomusemberedde toyinza mmanya ki example kyali kati gwe sikusemberedde naye ebbanga ettono lyembaddeko nawe nsobola omumanya ki gy'oli nsobola omanya nti mukwano gwange oba si mukwano gwange naye kati gwe munnanga ali eyo leka kugamba nti sigamye nti tiifa agenti naye omutima gw'alina n'abantu babeereddewo nze nsobola okukola ki obamanya akatono kyo mulimu abaana wano Dubai ng'akola naye nga ng'ayagala nnyo okucakala center spendinga biki ebiwe bityo abaana abo ng'ocyakala ng'oli mucyakaze sente ozirya biki nze ngamba si kibi oba ng'oli abusente zokuba zikunene naye Dubai eno n'agivaamu nga buzokolawo zezibendinga badde nsaba bayikwatirazi kuba Dubai gye baga babutuuze kati ga munnanga ali eyo munatusonyiwa oba buyiseemu naye olumu kuba kwejjako stress nakola bwoba olina sente zo mukwale lyaga katini omanyi nti Uganda nzizaayo ki ogenda tuuka Uganda mwe mwozambu Uganda sima balinaku oyi mwala wagundi abadde Dubai naye bamala betumuna bano nga yepostinga ayambala bino akola bino alya bulungi abeera ano mutambula Burj Khalifa naye alina engeri sente ze zikola ki kyezimumenyamu lyako katono olekewo katono leka kuwoza gena sima buli abenaku zomutijja n'ababogo agenda mmala okwebakako ababogobe bati abaana bali eyo sooka obategeze naddala bakyali ewaka naddala mmwe bambi abakyali e Uganda tubasaasidde munatusonyiwa abo abantu tebalina future naddala ababogo beba Nigeria abamanyi wano e Dubai mukitegeero mu Nigeria kiti agenda kujja kulimba eddibu biramu ebyo bibiri bisanyewo obulamu bwe bwonna abo tebalina future newabaze nakwana bukwani don't give them your ears ekyo mukimanye
muyiteko oba omulidde otya oba mukudde otya naye mukwano kagamba okukula bawagidde okukula muzirye wesimu aba bayise naye manya tebalina kiddako agenda mala okupikala n'ogubuto ogende naye e Uganda maama agenda mwana nge yagenda okukola ate akomyewoga mukwano ensonga enkulu yakukola ki yakwebereramu abali e Uganda babulire eno waliyo ebyalo unioni baniasi tebamanyi kyekutegeeza ku baniasi wabeerayo kyera ku unioni waliyo mutera oli amadubala nga abagamba ku nsonga za unioni baniasi bafeke agenti byonna byayogera bituufu bafeke agenti bali eno gwatamanyi baniasi kiri kiddukiro ky'abaddugavu si mu bubi buli mwana ali ku baniasi awo anoonya kawogo bakolawo ki ku baniasi mulimu abantu nga bambi alina mobile money balina ebintu bajja Uganda ne bajja ne baguza abantu like bwekityo bwe kiri gwe munnanga ali e Uganda naawe ojja kujja ogambe buni yangambe musaba ku baniasi oba tomanyi onsange ongambe mukwano baniasi yeeriwa nkugambe mukwano ddako eri exit kwoba odda baniasi kwe kati gwe n'olwekyali eri oba tomanyi baniasi union kiddukiro ky'abaddugavu naye buli mwana aliwo ayina ensonga lwaki waali ensonga oluusi ziba zaabo ba agenti betwogeddeko abo bwe bati be basinga obubateetamu eyo embeera n'olwekyo gwe togwamu ssuubi sijja kujja kukola jangu okole naye ng'omanyi kyekikuleese ndowooza nga tumaliriza olowooza togenda basiibulako ebannaffe abadde batulaba ku kyano yaffe eno ennungi kyetwagala muteekeko akade buli kimu mukikole comment tuzeetaaga sayembyayo nga bagamba bajje Dubai mujje nga mwetegese abajja Dubai mujje nga mwetegese naye ng'olinamu akasenteko tebiba bizibu just kugezaako nakwekkiririzaamu nakumanya nti olina katonda oyagala senteyo ekikulu kyakwekkiririzaamu sente ojazaagala naye mukwano nga tomanyi kyazikozesa tomanyi kiddako kati n'olwekyo adamu aisha wate wakoze tweyanzize ndowoozayo webale nnyo webalire ddala kansuubira buli ali ku Dubai ogenda funamu ekyokuyiga kubanga nsonga zetwogeddeko nsonga nkulu nnyo era ziyamba naddala abo abakyali e Uganda abagala okujja ku Dubai bwetyo bweri Dubai si nnyangu singa oba tojanguludde naye ate nnyangu ng'ojanguludde sigadde naganaga wano ku Dubai subscribinga likinga sharinga commentinga mukwano osobole okubanga ofuna buli kimu ekiba kikola ekiteekeddwawo sigadde nze naganaga mpozi mweyagalolanga naffe ojja kuteekawo mu comment section tujja batuyitaayitamu tulabe tumanye enamba zo osobola okuinboxinga tujja kuba tukuddamu mwebale nnyo mwebalire ddala musibe bulungi mweraba